era abaana abo bakola ebintu bingi nnyo lwakuba bastate boogera bakwana bakazi baabwe baba n'eŋŋambo bonoonera ddala brands z'abantu. If you can follow those kids abaana abo bye bakola mu nkambi z'abayimbi tobimanyi na kubimanya. Amaka g'abayimbi agonooneka lw'abayimbi abo abato abatavaawo. Bwe bagenda bonna embalala omuyimbi n'abaako waayitidde n'abaako akantu kaalya amawulire yasooka gateeka ewaka ew'omukyala. Ensonga ya Mudra ne Vian music wabiwuliddeko? Omuliro guli mu baana bano abato. Vian music si muyimbi w'amaanyi mwana atandika okuyimba ali awo. Of course Mudra, we appreciate the efforts ne real being nti ataddemu amaanyi okubeera Mudra kyali kati. Alina abaana babadde ayambako ava peace nga y'omukwabo abadde akwasaganyizaako n'omulala yayingira mu system eyo ye mwana wa Vian music. Namugamba nti ngenda kuyambako okukwagasaganyizaako endongo yo. Bigambo by'omwana n'agamba nti ebbanga lyabadde amaze nga atudde wa Mudra talina kyamugaseeko. Yatuse n'okwogera ebigambo ebida n'agamba n'ennyimba ziyakolera mu studio baziyiwe takyagala kuddamu kuyita Mudra wayise bw'amulabira eri naye amulabira eri baawukane nga babigo. Uganda abayimbi tebagimanyi. Uganda tulina challenge emu katukizeeko katono emabega. Twalina Firebase ng'erimu Bobby Wine. Nga Bobby Wine ye muyimbi asooka owa Firebase. Abayimbi bonna abayingira Firebase nga Bobby Wine akyayimba era bonna bo batuuka mu kamwa kaabwe bawanda muliro. Bakenzo gye bava. Nti tetwafunamu era ne Kenzo nyine asobola okugamba nti teyafunanga kimala ng'ali mu Firebase. Why? Bobby Wine mu kaseera ako nga naye akyayingira mu studio ng'akyanoonya hit ng'akyanoonya audience omukubira enduulu. Tomusuubira nti asobola okulowooza ku muyimbi omulala okukubirwa enduulu ng'enduulu eyo tannaba kugyeyagaliza. Bwe wagenda mu Lion Island nga Chameleone akyalwana okufuna oluyimba naye kennyini tosuubira nti yegwe Moses Radio nti Chameleone agenda kukwata akusitule ojja otuukerevo kwali mbu n'okuyita wooyitewo ng'ate oli wansi mu Lion Island. Ekyo tokisuubira. Bwe wagenda mu Gagamero nga waliyo empologoma eryeji bagiyita Bebe Cool tosuubira nti Bebe Cool naye ng'akyanoonya ba writer akyanoonya ba producer akyanoonya radio presenter akyasasula DJ akuba oluyimba lwe nti asobola okukuba oluyimba lw'omwana omulala. Eyo system ya Uganda. How does it work outside Uganda? Abayimbi babeera under companies ze tuyita record labels. Mfuna bulungi Diamond Platinums akwata record label ya Wasafi. Wasafi yediringa nawe Simon Roko. Mfuna bulungi kakati ne Diamond nabanga ina management ye. Gwe Vian oyina kuba ne manager wo ng'akwatagana ne Wasafi ne mulwanagana n'oyimba nga neno Diamond bwakola ki nti Wasafi record label number naye nga buli muyimbi ali mu Wasafi ayina manager owuwe. Mu Uganda kankuweyo ekyokulabirako ekigenda okwanguyira gwategeera nganze bwentegeera fe abentegeere ya wansi. Tulina Swangs Avenue. Mu Swangs Avenue waliyo abasajja babayita Benon waliyo Vampino ne group y'abalala betwajja kumenya. Abasaddaako okuyimba kwabwe ne batuula wansi ne bakola company egenda okuyamba okupromotinga abayimbi nga yo bwe bafunamu. In that winning wajibu akwata left n'ayimba. Vinka ng'akwata right ng'akola ki? Azawi ng'ayita wakati. Abayimbi basigala bayimba nga tebalina conflicts. Interests zaabwe si Azawi nti alina kubeera ku mugongo gwa winning waji okuyimba. It is not winning waji okulaba music wa kyotegeeza nti Vian music ne Mudra tata natuuka level sayininga muyimbi basobola okukolera wamu under a company. Naye Mudra nga naye ku ssaawa eno bw'omubuuza nti olinayo kayimba ki tasobola kakugamba. Kakati bw'obanga gwe wenyini gwe Mudra n'akayimba k'olina essaawa eno nga tokamanyi ogenda kuyamba otya omwana gw'oli mu kujja wansi. Alina kengere. Ekengere fine. Si kyogeza mu mutima mubi. Naye kyengezaako okukulaga nti ne Mudra aba akyakutta akati kano ng'akyadduka emisinde gye ng'omuyimbi. Tosobola kuba ng'odduka nga mu mukono guno okutta akati muli mu kuddukalire ate guno n'ogenda nti gukwate omuntu omulala mudduke mbu mwenna mugende muwangulirire. It is one at a go. Mudra akyalina struggle ye ng'omuntu tasobola gigatta mu struggle ya muntu mulala bonna ne babeera successful. Era omuyimbi wano kankyogere nze Simon Roko nyimbira mu bandi ya Misa Kisemakula omusiime wadde olunaku olumu sisuubira Misa Kikunnyamba
ekyo nkyogera manyi kwali ku TV naye mu mutima ogusinga obuki bwe ngamba nti ngende munange papa nkolera audio ate mpa video ntwala ku radio nonye TV nsasulira DJ nze ndi mutabani wo mwe misa kikale mwe mwala bakale mama mwamala ngenda kumaliriza nevu mu obulamu bwange bonna. What you can only get from Mr. Semakula is the platform. Nti wagenda okuyimba nawe ugenda yimba genda oyimbewo otapinge mu audience ye bw'omala vaayo kola ebirala gwayagala okuyimbira ne Mudra noonya audience ya Mudra wagenda kikubira amafuta ga Mudra ogatapingira mu audience so si Mudra kuteekako mikono akusike mutambule mwenna ekyo kye kikabya abaana ababeerange wa Kenzo nti Kenzo ng'omuntu naye ng'akyanoonya okutambula olugendo lwe tomusuubira kuteeka ku mugongo gwe New York enaateekeyo simanyi sewa enaateekeyo simanyani kati omusange ng'ali mu extended family ng'agenda ayoola obwana mbw agenda buteekewa tukkiriza nti tasobola ne lwaki batuuza abaana bano lwaki oba okimawo kyalina akatiko kwogeza akola bikanti otwawo kyalina olugero lw'ogusa lwaki ate oba otuuza Simon Rock omwana alwanya ekitone kyo n'omugaa ntuula nja kuyamba ate nga naawe kyalina olugero abaana bano ekisooka ba big stars sibe babanoonya abaana ffe tunoonya ba star bw'omala okutuuka ewa star n'osiriwala gwe n'olowooza nti otuuse ekikoze eki kiwedde gwe okuliraana Chameleone n'olowooza nti ensoogi maze gwe okuliraana Mr. Semakula gwe Simon Rock n'okeeranga na ku papazi n'otuulaawo ng'okumulabako olowooza kikuyamba eyo endowooza eri mu bwongo bw'abaana agenda okukimala amalamu ng'amaze emyezi 6 mwaka mulamba talaba kyeyongerayo ng'atandika okunyiigira star gwe yasaba okumukola ki okumuyamba ekyokubiri osobola okuba nga munda mu gwe olinamu omutima oguyamba naye nga resources eziyamba tezikola ki nga teziriiwo ate bo bebavaawo abala basinga busimi kubeera ku ggaali oyinaga nti jagala mbeere ku ggaali ngalowooza tulinamu endowooza y'empisi wabeera wendowooza y'empisi ng'omanyi nti essaawa yo n'empologoma esuula gwe n'okwata era abaana abo bakola ebintu bingi nnyo lwakuba basita teboogera bakwana bakazi baabwe baba n'eŋŋambo boonoonera ddala brands z'abantu. If you can follow those kids abaana abo bye bakola mu nkambi z'abayimbi tobimanyi na kubimanya amaka g'abayimbi agoonooneka lw'abayimbi abo abato abatavaawo bwe bagenda bonna embalala omuyimbi n'abaako waayitidde n'abaako akantu kaalya amawulire yasooka gateeka ewaka ew'omukyalo twabadde embalala omukulu kye yeekoze naye ntonvaamu nze ku mukama wange wali wembeera okitegeera luli ku mu TV wali tuli bakina program echa extra Monday paka Friday olokera lukyuka mu kotuba tugeza koleka ntwanalizinga ensonga basically ebyapenize mu music industry omwana go bayita Amos Rovins wagala nnyo nkukiririzamu oli muyimbi wa manyi. I appreciate the talent Amos Rovins balegeza koleka tukwasagana tulaba nti waliyo tulina Eddie Kenzo mu mwaka gumu emyaka 2 Amos Rovins ye Eddie Kenzo wa Uganda. He's a very good boy. He's good and yetudeko and very serious. Yetudeko music omulabanga otugendo lwaliko. Oluyimba woman kwe luli lutambula mulutunulire mu lwegendereze. Entandaalo simanyi lwaki totuwa video ye entandaalo abantu batudde ku ntandaalo zaffe baagala zimenya. Amos Rovins, big up on yourself. Okay, nawe nabade namusamu Amos awo twabadde awo twabadde awo Mengo nangamba olaba Fred nze oba